okubanga olunaku lwaliro nga tujaguza olunaku lw'abamama baffe bannyinaffe bawala baffe tubeenyumirizamu nnyo abakyala tubaagala nnyo tubawa n'ekitiibwa mwebale ku baana bavumu na buvumu bujja kutwegatako ku nnaku nga luno ne mu mbeera eno ng'amagye ne poliisi bijjuddeeyo mu mbeera eno nga bataddeyo okutya okw'amaanyi okubalowoozesa nti okukwatagana naffe bw'omuntu yenna okukkiriza betukiririzaamu obwenkanya n'amazima n'enfuga ya demokrasi nga babifudde ebyobulabe mwebale kuba bagumu ne mutya. Tukimanyi nti abakyala muli bagumu era ne maama Winnie Mandela yatugamba nti you strike a woman, you strike a rock. Bw'okuba ku mukazi abasajja osobola otukuba ne tugonda naye okuba ku mukazi obanga akube ku lwazi. Era ne Sankara n'atusomesa nti struggle yonna oba revolution yonna bwe bulamu abakyala ebifa efiira mu kuzaalibwa kwayo. So abakyala muli bamaanyi nnyo mumusinga okubeera symbol of resistance naye ate n'ekitiibwa kyammwe kyagwira ddala wa Katonda. Tekyewuunyisa nti waliwo ba political prisoner bangi naye icon w'aba political prisoner ye Olivia Lutaaya kuba alina ekitiibwa ekyenjawulo ng'omukyala. Njagala obasaba abakyala baffe bwe muba era ne fasiri yakyogeddeko bwe muba nga muli bakulembeze kulego yonna yonna temubeera nga bali ffe tukiririza mu bakyala naye era myongero kikakasa nti mu gavumenti yaffe eya NUP nga tumaze okuva Mseven tetujja kulonda Fajimbo kubanga twagala bakyala tetujja kubanga Mseven tujja kulondamu abakyala ab'omulamwa era namwe basaba mbeere bamulamwa naddala mwe ba MP namwe abali mu bifo ebyobukulembeze tembeera nga Anita Mongo tembeera nga Nabbanja tembeera nga Nanduti tembeera ababbi tembeera balyake wabawo okunyigiriza omukyala yenna yenna mwogere mubeere faamu tembeera nga Wangadya mubeere faamu mukigire temukiririzaamu basebo ne bannyabo mukigire kyemukiririzaamu abaana bamwe basobole obbenyumirizaamu. Agamba oyo maama wange mwami wa Agamba oyo mukyala wange nga talimu nakuswala. Abakyala ekitiibwa kyabawebwa Katonda n'obugumu ne bubaweebwa naye ate ebiseera ebisinga mwe musinga n'okubonaabona mu mbeera eno mwe musinga okubonaabona nga waliwo okunyigirizibwa. So twagala mumanye tubaagala nnyo twagala mumanye tubeenyumirizaamu n'okusingira ddala tubalinamu essuubi lingi nnyo 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 nnyo. Finally, and this goes not only to the people here but to the entire nation and the world, you all saw how shameless General Mseven is. While the world is shocked with the glaring corruption in parliament, with the theft of taxpayers' money by Anita Mongo and those under her, Mseven came out to praise her. That is the man that always pretends to be fighting corruption, but we all came to realize that indeed Mseven is abetting corruption. Mwalabi Mseven bwe yavuddeyo nga ensi yonna emaze okwanika Anita Mongo ku biliyoni ne biliyoni z'omusolo zabba, Mseven yavuddeyo n'agamba munviire kwa Mongo wange. Ekyo njagala kibalage nti ate tubadde nga tukyogerako muzikize n'olwaleero nkyogereko nti omuliwo enguzi ennamba emu y'ani? Ye Mseven abalajja si bakozi be. Ekyo kibalage wowe tuli ne lwaki tulina okulwana okumuggyako. And finally, still you also a gentleman that came pretending to be a foot soldier of People Power and NUP that was paraded by Bala. And he pretended to be speaking for us. We are not begging for our freedom because it is our constitutional right. All the people that have been killed, they were killed innocently and they must get justice. All our comrades that are in prison, they are not criminals, they are innocent. And we've been demanding for their freedom, we continue to demand for their freedom. We want freedom for Olivia Lutaaya. We want freedom for Machete, freedom for Kalanzi, freedom for Umodi Nsanya. We want freedom for all political prisoners. We are not begging Mseven because they are not criminals. They are innocent people.
Mr. Bagamba and all those sycophants of Mseven. Mseven is not God. Mseven is not the law. Mseven is also supposed to be under the law. We don't beg for our rights. We demand for our rights because they are given to us by God and confirmed by the Constitution. Mama lebe musajja gobadde Masaka nayambala beret zaffe najja yefunde mbatogerera buyegayirira Mseven ate baganda baffe be yakwata olwokuba tebamuwagira. Tetukusaba mwami Mseven kututa olina okuta baganda baffe kubanga tewali musango ate tokomawo tolina kuddamu okukwata abantu nga tebalina musango. This is the reason why we petitioned all legal platforms in the world, including the International Criminal Court. And yes, Mseven is feeling the pressure. And we know our people are going to be released because Mseven has his feet on fire. We are not begging for our freedom. We are demanding for our freedom. Tetusaba mbu mutuyambo tebaganda baffe ta bannayuganda abo ewakwata bosibye ebbanga erisuka emyaka nga tebalina musango. Ekirala toddamu kukwata abantu nga tebalina musango. Amateeka bwe bagaba wegali gakole. Abantu mubakutte mubasibye temubawozesa kubanga mwagala otutiisatiisa mwagala tukakale Mseven tetugenda kutya. Tetugenda kutya. Tetukuwagira ate si musango kubantu tukuwagira. Twagala kyukakyuka era si musango twagala enkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo mwami Mseven twamutwala mu makooti ag'ensi yonna olw'ebyo ebikolobero byakola. Era ng'ekimu ku bikolobero kwe kukwata bannansi abatalina musango kubanga tebamuwagidde n'agamba yabatadde mu kkomera n'abagulako ebisangosango eby'ekigwagwa. I saw a man putting on a beret, and this is a beret that they say is a military uniform. I wonder why they've not arrested me. I wear this every day. Okute bannayuganda obasibye mu makomera nti bazise omusango okwambala enkofiira bweti ate oleese omugwagwa ayimiridde mu maaso go ng'ayambadde enkofiira bweti kubanga oyagala okukola. Mwami Mseven alina okumanya nti eno generation ndala nnyo egyagiringa nayo. So we want freedom for all political prisoners. We want freedom for Olivia Lutaya, and we want it now. We want freedom for all political prisoners, and we want it now. We are not going to beg you, Mseven, or whoever you work with. We want our freedom now. I want to salute our sisters, our daughters, our mothers on this celebration of the International Women's Day. Mwebale nnyo okutuweesa kitiibwa. Maliriza era nga mbakyalenjinga timutekinge ono obukulembeze. What a man do, a woman can do, and sometimes even better. So, mutukulembere. Obuuli awo bwe tunaba n'obukulembeze obw'abakyala nga bungi, obuuli awo ensi eneetereeramukko kubanga mwe muli bamaama. Naye nga bwe bagambye temba bakyala wali abakyamu waliyo n'ababbi. So mukyegendereza ekyo basebu ne banyabo. Mwebale nnyo okumpuliriza Mukama.